ekigambo kye bayita pasita Yesu yakyogera emirundi gyonna n'akiddamu. Ekigambo pasita kitegeeza omuliisa mu lulimi luno olwaffe kitegeeza omuntu aliisa. Naye Yesu bwe yali ayogera ku musumba bw'ogereza abasumba be tulina olunaku n'olwaleero n'omusumba Yesu gwe yayogerako babiri banjawulo. Ate ekintu buli we kiva mu pozisoni yaakyo ne kigenda ewalala kiba kimaze okukola kutya okufa. Kiba kimaze okufa. Banne be yasanga ba competitors yasanga bagobye ebinusu. Waliwo omukyalo omwe yali omunaku ennyo. Mukama n'amutaasa n'agenda Mukama n'amuteeka mu kifo ekyasulibwangamu emirambo n'akikulakwanya okutukolayo otuukayo otya n'agoba n'agatayagala binusu. Naye byali serious byali serious yabigoba. Sitakala kwogera story nawulira ko abaga yalina ausigalo. Yali ausigalo. Yennyini yajeyogerera n'agamba tayagala binusu. Kati olwaleero kankubuulire kino Sami. Bw'ogenda n'ogenda mu gundi mu public olulire kiriyo teri musumba atatya ndiga ye kugenda wa Pastor Tom. Omuntu nava mu kyakyo n'agenda wa Pastor Tom. Yadde ebirowoozo biroleka katuli kubya papa. Papa yagamba naye ng'omusajja takyusanga kintu kye kyeyagamba kyekyo. Kyeyagamba nti Mukama yamugamba ku ntandikwa. Ne waakulaakulanya atya kyakyakola. Naye bano abagoberezi ne bazimbawo ekyabwe. N'olaba omuntu mutima kyogwo gutasonyiwa n'ogoba omukazi kakati nebuuza bane bali babakola graduation omukola gunaatulako bamama babeka time yagamba tolina kulinda kufiirayo tofiira ku muntu ovaayo nebazaayo. Sami oli wakubuuza Sami ovaawa n'ogamba simanyi bwakubuuza gy'olaga aba musiru. Sami ovaawa noyemamaza sitegedde namala tenaga olagawa abamusiru yaba omutumba ye mutumba abo tulina buzibu. Alright, atubaniriza mwenna abali ku mukutu guno gwa Unique Media atubeebaza okubeera nga ate mwekuumiddeko mbabuuzaako nti mugyebale mwasuze mutya mwasibye mutya okusiza ku time gy'olabirako programu ensamike emanya gange Selima Roland ku kamera yabeerako okulaba nga ate buli kimu kitambula nga ekirina okutambula. JS munoonyeko nga olabye mu kalanga awo ajja kubeera nga ate akolako kujjanjabe then tusabe Mukama Katonda abeere ng'akuwonya then Yoshtek munoonye ku bintu ebikwatagana ne kompyuta njala kuzimba website na app gyenjagala ate sima kompyuta yange yayonoonesa kino byonna jjaba nga akutereeza nkiddamu si bya bwereere banoonyeeko ng'ogenzeeko ne ka budget k'otegese. Kale olunaku olwaleero nkomyewo ne mukwano gwange musumba wadde abadde ambuzeeko naye ng'ekimuleesezza kubeera ntudisikasinga ku nsonga emu gyengenda okuba nga nyanjula nga siraba kujanjula kansooke muwa omukisa yeyanjule then tulabe engeri gyetutambuza programu ennaku olwaleero. Musumba ogamba otya? Ndi bulungi. Mukama yeebazibwe. Amiina nnyo. Bulizaako ku bantu abo abalabi baffe mwenna aba Unique Media Mukama yeebazibwe nnyo. Omanyi page eno abalokole bangi Mukama yeebazibwe nnyo. Twebaza Mukama nate guno sigwe mulundi gwaffe ogusoose okubanga atuweereza wamu nammwe mirundi mingi naye ng'omukulu wagambye nti mbadde mbuzeemu tutambulamu n'ogendako awutu ate n'okola ki n'okomawo. Naye twebaza Mukama we tuli omusumba Serwada Richard okuva mu Rama Mission Family wali emutungo Kigo. Obuweereza bugamba ki? Obuweereza butambula bulungi. Bitambula. Kale ntumirako mwenna ng'olaba programu eno naye nga weekweka bwekweso giraba nga maybe gy'okolera mu kiyumba tebabyagala naye nga weekweka n'olaba. Nkwagala nnyo leero mmwe bentumidde nentumirako ne bana abalala g'osanga ng'awuliriza naye nga talaba olw'okuba alina emirimu gy'akola tekamubwediseeti n'apuleyinga eri omusanga agamba omusajja ayogedde ebigambo ebirungi naye nga tamumanyi feesi nga naye odde awuliriza mwenna mbaagala nnyo mbaagalira ddala. Kale olunaku olwaleero ekikundeeseza Musumba bingi bintabudde. Ekisookera ddala buli musumba ajja wenjagala tutandikire
buli musumba ajja ewange oli ne waba nkubidde akugamba ayina oba ebayita bubaka Mwoyo Mutukuvu bwe yatadde ku mutima gwe bw'ayagala okuwa. Ekyewuunyisa kino tekyandibadde kizibu. Ekizibu kijjira wano nti olumu ofuna abasumba ab'enjawulo nga 2 oba 3 nga boogera ku issu y'emu naye nga yanjawulo. Buli omubaka bw'alina buki bwanjawulo ku issu y'emu. Kyokka nga tebatugamba Mwoyo Mutukuvu mu bitabo. Mwoyo Mutukuvu y'omu tasobola kukubagana nti kino nayogedde kino ate nno n'amutuma kino kono n'amutuma kino. N'abasumba ab'enjawulo obawulira. Twalina omusumba wano ye nga akkiririza mu kubizzaayo ate omulala ng'agamba okubizzaayo awo banga awondera. Bible tekikola ki? I remember they even had a debate one time. Kiva ku ki? Katonda waffe asobola okubeera ng'ate yeekuba. Abalebi baffe tuddamu okubalamusaako nate. Ensonga eno nkulu. Ndowooza mu nzikiriza zonna enzikiriza eri emu ekkiriza ffe tukkiririza abalokole tukkiriza mu kwogera kwa Katonda. Katonda ayogera n'abantu. Naye Bayibuli ina ekyawandiikibwa ekigamba nti naye mukebere nnyo mukeme nnyo emyoyo. Kubanga bannaffe ekyokulabirako bannaffe ng'ab'amaddiini eddiini erina omuntu eyajoogerera bintu byangu byakumezalinga. Obukatuliki bulina ebwogera ne butayita. Obusiraamu bulina ebwogera ne butakola ki ne butayita kubanga tosobola kuyita ku ebyo oyo byabakola ki yaluŋŋamya. Bati sofa mu bulokole mwe mukka omwoyo lwayogera buli lunaku according ku mbeera ebeekola ki eriwo. Naye newankubadde ng'ayogera bw'ati naye era mu Bayibuli twasigaza ebirimitinga kubanga Bayibuli egamba nti ekitabo kino kyapimibwa ne kiweeyingibwa ne kikungulwa ebigambo ebirimu bimmalira ddala bulungi okutambuza obulamu bw'abantu. Kati okwolesebwa kwonna n'okubikkulirwa n'okukola kino ebigambo byonna Mukama byayogera n'omuntu tebibuuka ku ebyo byaba yaluŋŋamya abantu. Kitegeeza kyangu nnyo okupima nti omuntu ono ebigambo byayogera bituufu oba si bituufu. Tupimira kuki ku kyawandiikibwa. Kati for example olina kyoyogedde nogaa nti oli asoloka eri nkya ku makya n'agamba nti abantu bave mulekerawo kwambala bwe muti mulekerawo okusiba enviiri bwe muti naye bwe tupima akigambya ani? Abagoberezi. Okigambya abagoberezi mu budde obwo kyekigambo ekituufu ekyandibadde kiva eri Katonda gye bali. For example kati kankuwa ekyokulabirako Yesu bwe yali atandika enjiri agamba mujje gye ndi abakoye n'abakozi batya n'abazitowereddwa n'abawummuza. Waliwo ebigambo byetasobola bagamba mu budde obwo nga ina bagamba ekyo mukole ki. Naye munda nga bamaze okujja nga n'emmere bamaze okukkuta atandika okusomesa munda mpola abantu bano bamaze okukola kutya okujja. Kakati tugeze omuntu waliwo ekigambo kyasobola okwogera nga kiyinza okuba nga kituufu naye ng'obudde bwakyogereddemu nomanya nti kati ono yakikwata bukwasi mu mutwe gwe nga kikwata. Tukitegeeza Katonda kenjize kw'oyogedde Katonda message agiwa omuntu okusinziira ku biriwo mu situation eyo. Na muntu kigwabiwa sami sisobola keera ku makya nzize for example kati sobola okulaba abantu n'agenda n'atuuka wali abasiraamu ga obusiraamu bubi Mukama bw'ati bw'abagamba obusiraamu bubi noga nti ekyo Mukama takyogedde. Eyo si emessage gye yandibadde agamba abantu abo. Omanya ono alimba tosanga musajja alina sapule ye otandika okuvuma obukatuliki bwe bwe Mukama ngambye olwokubanga gwe olina nnyo oli mulokole nnyo. Otegedde kakati emessage Mukama tasobola gireeta bw'atyo eri omuntu oyo. Naye waliwo engeri nti omuntu ono bw'oba obulidde enjiri y'ekisa n'obulya ku Mukama waffe n'oyogera ku biki omuntu ono wajja gy'oli n'olyoka omugamba naye bino mumpola ya mukyama bino
toyinza obutabitegeera singa onooba tosoose kukyusa kino na kino awo oba okyusa olwo okyusa naye wali mu public osiga bukyayi era bakulaba nga aleekaana bakulaba nga avuma amadiini. waliwo mukwano gwange gwe ngenda okwogerako naye kansubire manyi tajja kunyiiga oyogedde ekyo ekyokugamba n'oleekanira sijja kiyita kuleekaana mu nsonyiwe n'obuulira enjiri naye ngo kankite kuleekaana ng'oleekaanira kubanga okubuulira enjiri nsobola obuulira wano nga bali wali basaala byabwe naye otandika obbasongamu engalo kati awo yo provoking. yaŋŋamba omusiraamu yajja n'amukuba oluyi mu matu muno n'awuliraga obulamu bugenda. kati bw'oyogedde mu nsonga eyo omanyi bayibuli nze nzikiriza nti Katonda ne buno obwongo bwe tulina buno yabutuwa tubukozese. butuyambako reasoninga common sense atuyambako nti gina obuzibu bwange kankyogere n'abamu ababuulira ku nguudo n'oyita ku mukyala talina muzindaalo ayogeza mumwa eddoboozi ly'ettono liti naawe ali wali toliwulira tosobola ddiwulira naye akedde ali ku ssaawa ndowooza 12 ku emu ne baabuulira tebaliiwo naye ali awo mu ka trading center abantu tebannaba nakuwera ovuddeyo tolina goolabye ogiseewo dakiika mmeka wakalu ali mu kubuulira kigambo kya Katonda. teyasoma kyawandiikibwa kiri ekya season kakati mu butuufu n'ogamba ono nga ndabanga amala obudde ekyo okyogerako abalokole nga bagamba tomanyi ngeri mukama gyengeri yamuzinze naye olumu common sense oyogereddewo ebigambo bino by'oyogera obyogedde otya. oli mu kusiga tugeze oli mu kusiga naye osigawa tosobola kusiga nga season yawedde ng'omusana gwaka tekisoboka kubanga ebigambo byogera bulamu nkutegedde naye bigamba bbanga nkutegedde kale kaakati ekirala njagala nnyo okwogera ku basumba kati lwa nsonga nzikiriza nti abasumba be twakkiriza olumu tukulembera mu masinzizo ag'enjawulo so balina kulivinga nga example. naye abantu benfunye ku channel ndoosuubira bamu obalaba benjiberako olina gye nagamba omusumba gundi ne gundi ali ebisiya oba okyaliko olwo olina kkubira essimu nagamba omusumba gundi ne gundi yali ayagala kunneebakako oba okyali awo omusumba gundi ne gundi otudde ku mawulire bali emivuyo gya ttaka yabba ettaka oba okyali awo mukyali ku bya ttaka ogenda owulira ate omusumba wa gundi yabbe mukyala wa gundi twatuuka ddi wano anyway leero tulina kidoza kye tuba tuyigirizaayoko ku bantu nti ekigambo ekisookera ddala ekigambo basumba waliwo ndowooza nze nafuna muli okwolesebwa mu nze nti omulembe guno tegukyetaaga kuddamu kuwulira njiri kubuulira gwetaaga kusomesa enjiri bagiwulira enjiri bagiwulidde kati enjiri netuuka nga tekyalina makulu mu bo babiwulira dda babiwulira kati ne batandika kusalawo obusazi nti nze ngoberedde sami nze ngoberedde gundi so nga ate ebintu byonna mu bayibuli mu ebiri yesu agenda okujja ng'ebigambo bino ebya moses yayogera ebigambo moses bye yasomesa yabisomesa ng'ava mu busibe n'abaana ba isirayiri n'abayingiza ensi ensuubize n'abasomesa ebigambo omulembe gwagenda gugaziwa byatuuka ekiseera ebigambo ebyo nga buli omu abijjeemu ebibye nti kano kagurupu bakayita kabagundi naye nawo kali ku mateeka ga moses kano kagurupu bakayita gundi nga olaba omulembe guno bw'otunuulira nti kano akagurupu ka pasita gundi
kana akagurupu ka pastor gundi ojja kwesanga nti akagurupu ke Rubaga ka byamagero akagurupu kenyindi kakugira gurupu zigenda zetema ngamba fene waffe tuli mu kutegeera Katonda era abavuma kiri kyokogenda okumaliriza nga okunganya abasumba bawe bonna n'obateeka ku tebo nja kulya nga ate waliwo abamu atukirako ate nga musumba ono wa bisiyaga ono mubbi w'amataka ono ate nga ogenda okwegendereza oba oli awo sometimes nga biki bituufu tuli luddawa natandise nange okukkiriza nti ebintu bannange bintu byandiba ebituufu tuli luddawa ekisooka sami njagala tusooke tuddeyo tukkirize nti okwerabira ekigambo kya Mukama kyekiwabiza abantu amu okutegeera abantu abasumba ekigambo ekisooka twogere ku kigambo kye bayita omusumba ekigambo kye bayita pasita Yesu yakyogera emirundi gyonna n'akiddamu ekigambo pasita kitegeeza omuliisa mu lulimi luno olwaffe kitegeeza omuntu aliisa naye Yesu bwe yali ayogera ku musumba bw'ogereza abasumba be tulina olunaku n'olwaleero n'omusumba Yesu gwe yayogerako babiri banjawulo ate ekintu buli we kiva mu pozisoni yaakyo ne kigenda ewalala kiba kimaze okukola kutya okufa kiki ekifaananya abasumba right now nga bwe bali kubanga bano be tuyita abasumba abalokole abantu bonna gye bali n'abasiraamu n'abakatuliki n'abaki abantu abakulembera babayita basumba otegedde nejjasa ekigambo ekigenda kyesulikira ewantu owamu lwaki abo abakyalina ekalakita eringa ekyali entuufu nze siri musiraamu siri mukatuliki siri muprotestant siri Museveni but nsobola okukkiriza amazima kuba biregamba amazima kafuula oweki oweddembe wadde abafaaza wadde ababishopu wadde bamasheeka nabo bamanyi okuwamu sometimes naye tebalina nnyo kalakita mbi na kifaananyi kibi nga kiri eno mu basumba ababalokole ensonga eriki ewaffe byayonoonese ensonga eriki simanyi nti ensonga paapa akulira obukatuliki yakwata omusumba ono ofaaza n'amumenyamenya n'amuteeka walina okubeera ng'era bw'abuukawo okutta ekigambo kiri aba asisa obukatuliki era aba takyalina mulimu eno ewaffe agaba emirimu adiployinga ye Yesu bwakudiployinga asuubira nti byakugambye bigenda kukumenyamenya bikuwa empisa otegeere kye yakugamba okukola dani gwe kyoyagala okukola kubanga bayibuli eyogera nnyo ku kintu ekyo nti Katonda bw'omumusaba nga bw'ayagala so si mmwe kati bano abasumba ebiseera ebisinga bye bakola batya byebaagala ekisooka ekigambo kye bayita pasita omuliisa Yesu yayogera ku mukulembeze laga nti bano abantu bwe baalabanga Yesu anaatera okugenda oba bakiwulira munda mu bo ne batandikira okukayanira omukulembeze bino byabasumba babikayanira bavuga nti ani anaatukulembera Yesu najja n'akinafu eraga nti basajja mmwe anaaba omukulembeze bino bye bijjomu baako yajja okuba omuddu wa bano abasigadde awo ne badduka ne bagaye kiki tube tumanyi nti bintu byakubeera kabaka otuula eri mu ntebe engazi abantu bakuweereza naye dda yajja okuweereza bano reason being omuntu yagamba nti gwe w'olimala bino bitegeere nnyo then n'olyoka oliisa bali nti bali tebannabitegeera nnyo gwe obitegeere nnyo gwe olina okuba so ambo kubanga gwe ogenda okubeera servant w'abali kyekirayita Yesu nga ye Mukama ate najja neyeyambula ebitiibwa n'afuuka gye tulinga omuntu ali wa bulijjo asobola otufuna mu ngeri yonna atuyingizeemu ebintu bino ekyo kyahambolinga abantu bonna abamuddirira Pawulo teri muntu yalina malala nga Peetero naye n'amugamba nti ekiseera kijja kujja bino ebintu biri kuyingira wakusiba lwalijja n'akutwala gy'ayagala nga gana amala gano agakoze gatya teri muntu yali wafujjo nga Pawulo naye yatuuka okubeera ambo nga abantu abaga nti buli ensanga abali awo mukamundiga nga nyingirawo kugamba ategedde ekintu ekimumenya tumuta ku kiri kye bayita omusumba kati eno fesi gye tulina olwaleero si kye bazimba bano that's why obasanga mu katale nga buli kati tuli mu katale mu njiri tulinga abali mu katale nga woyingira katale n'ogamba nti buli omu anoonya ono wa Airtel ono wa MTN ono wa Airtel ono wa Mango osanga wa MTN ng'agiwaana ogamba wesigenda kweno naye woogwa ku Airtel kakati abantu abalokole bali mu kkubo bali bwe bati abakyali ku Airtel oli ate balese promotion ku MTN ngadde eno everywhere you go tota zina n'osanga omuntu ng'alina layini bbiri
line 2 3 ewona agwayoko agwayoko olese kigambo ekirungi moyo yakikubikulidde abalokole osanga omukatuliki wonna waligenda n'oli omusanga wonna wayingira wafaanagana ne gye yavudde abalokole bokka bw'osanga nagamba nti bwemba njagala byamagero ngenda wano kweyateero bwemba njagala gundi era nga otiina zisaavisi ezologamba nti wemba njagala mobile money ngiteeka mu gundi kuba bebagira entono bwemba njagala gundi naye osanga omulokole wemba njagala ekyamagero ekyama ekitalwawo MTN sivaawo wemba njagala kumanya Katonda kusoma kuyiga Airtel kati ate wemba njagala nga wiiki ebadde enyize nnyo yasanyukamu n'abaako walumba Afriseero sivaawo. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Abasumba bano balina ebizibu byabwe naye kati mu nsene yaffe y'abalokole abasumba si ye problem naye nga tonnagenda wala sewadda oyina kapaati okonyeeko kankutteko ogenze n'ogamba omanyi eddiini tuzivuma ng'emazima tuziwala yes naye waliyo ebirungi ebiriyo tukkirize ogenze n'oyogera n'ogamba nti ifene ewaffe eyatusa liida waffe ye Katonda yes wakulonda aba akusuubira nti akutukuzizza ojja kukakkana ojja kukola buli kimu okikole nga ekirina okutambula so n'akulekera choice y'okwetwala yes oliidinga abantu owulire kyakugambye ogenda okiteeke mu nkola kati obuzibu bwe tufunye olw'okubanga ffe tetuyina paapa nti ajja kuyita agambe gaye boss neyandikuyisa alinga siniyawo yafuuka kompitita kati neweesanganga abakagwamu kyonna kyosazeewo kyebagenda nakyo ate nabo omala okwogera ekigambo ekyobulamu ne kirabika mu bulamu bwabwe bino ebiddako bagaa tetwagala kumanya nti sirina omusajja omu yajjanga mu kibuga yagaa nti mukama ntumye okuyaba abantu bonna eri abalokole n'abatali balokole aŋŋambye mujje era abantu ne bakola ki ne bajja bwe yali atandika sirina musajja gwe nali njagala ng'ono entandikwa ye yanyumira kankule yayogeranga n'agamba nze neewuunya abantu abasasuza abantu ssente omuntu n'asiba ekisaawe n'agamba nti kya 15 ng'ate ogenda laba Katonda ng'eriyo omuntu omunaku ayagala okuwona naye nga talina wadde n'ekikumi omuntu n'apaakinga emmotoka ey'ebbeeyi ku kantu akalinga bwe kati nga n'abantu tebalina wadde ne ssente omu mu biro bino agamba oba ka vidiyo wakalaba oba yagala kyali wange ddayo otuule njagala kubali siriyasi noonya bukadde 10 plus n'ebinusu n'owoba olina ekinusu omukazi luli kati agoba
banne be yasanga ba competitors yasanga bagobye ebinusu waliwo omukyalo omwe yali omunaku ennyo mukama n'amutaasa n'agenda mukama n'amuteeka mu kifo ekyasulibwangamu emirambo n'akikulakwanya okutukolayo otuukayo otya n'agoba naga tayagala binusu naye byali serious yabigoba sitakala kwogera story nawulyako abaga we yalina ausigalo yali ausigalo yenyini yajeyogerera n'agamba tayagala binusu yabigoba nali manyi palapase omusajja ono agenda okujja okwogera ebigambo bino ng'osanga abasumba nga ekkanisa gyapakinzeeko emmotoka Land Cruiser gyapakinze eri mu miliyoni 6 wapakinze ku kkanisa ebibaati tebiweza miliyoni 2 nga bw'oba omuwulira ddala mukama yamuyise abantu abanaku ng'omuntu abakuŋŋaanyamu ssente can you imagine okukanika Land Cruiser nga tolina wadde n'eggaali naye okanikala awo wasanga ekyaki kakati right now n'olaba omuntu mutima gyogwo gutasonyiwa n'ogaba omukazi kakati nebuuza bane bali babakola graduation omukola gunaatulako bamama babeka time eno yagamba tolina kulinda kufiirayo tofiire ku muntu ovaayo abo kati olw'okubanga kiri kyoyogedde waliwo yagendayo luli n'afuna ebyamagero mukama n'amukolera ebirungi bino tabiraba era womwogerako ng'akulumbirawo ekyo kivudde ku kiri kyembadde nkugamba nti pulobulemu y'abantu bano kati bano sebakyali kizibu ekizibu be bagoberezi ife abagoberezi fe kizibu abagoberezi yenze bwesigala kuteekamu kuba oli musumba abagoberezi yenze abalina obuzibu yeffe abagoberezi nze Roland n'oyo atulaba kubanga abagoberezi bennyini bw'osanga bamaketinga abantu bano nnyo Sami bwe tuddayo mu kuyitibwa omuntu yayogera ki ng'atandika okujja naki kyakola right now ono omu yekka yeka mwogereko ngenda kwogera ku Musumba Tom ow'Emutumbe Musumba Tom bwe yajja yagamba nti mukama amutumye akole ekyoto from the beginning naga mukama amutumye okukola ekyoto era asabireko bingi nnyo abadde ngawo obujulizi simanyi n'empa y'ennyumba yange daddala byonna ekyoto ekyo kyali ekyoto kyakuleetako nsonga n'oyogera ensonga yo ne musaba n'okansolingibwa n'okola ki bw'ogenda okwetegereza ze siri nnyo by the way oba nali ngenzeyo omulundi nga gumu ate saagerayo nakusaba omuntu omu nali nagwe ngenze naye nantwalawo ko neŋŋendawo naye ekyoto ekyo bw'ogenda n'otuna n'olwaleero ekiriyo takivangako yagamba nti ekyoto baŋŋamba kikola kuva lunaku bweruti mpaka bweruti era lunaku bweruti sikola ki nange ndi mukristaayo samuweya era nina gyengenda nenkola ki n'okutuuka olwaleero mufeemu yonna gyakulaakulanyeeko n'atuukako abadde takikyusanga tafaananye nabakyuka n'atandika ne muwa krediti naye mu bantu bano bazze ng'akola omusajja oyo oba omwegendereza Sami talina kipya ayina kulamuwaaka mukama gwe yamugamba nti gamba abantu bwe kiba kikwatagana ku nfumbo genda omugambe longoosa omutima era tebikyuka byewawuli yayogera ku luli alinga bye yawandiika mu katabo byaddamu naye lwaki tebikyuka kubanga yamugamba yalusuubira nti kino kyoto buli muntu alina gyajja okuva ajje ku kyoto bw'avaawo ng'awonya akole ki addeyo bano abantu abakristaayo balina akabondo bwabwe bwegenda ne beekolamu eyo emirimu ne badda bo ate ne bakifuula nti ekyoto ne bakitta kino kyegambye nti obuzibu sometimes tebuli ku basumba naye buli ku bagoberezi kati olwaleero kankubuulire kino Sami bw'ogenda n'ogenda mu gundi mu public olulire kiriyo teri musumba atatya ndiga ye kugenda wa Pastor Tom omuntu nava mu kyakyo nagenda wa Pastor Tom yadde ebirowoozo biroleka kati tuli kubya papa yagamba naye ng'omusajja takyusanga kintu kye kyeyagamba kyekyo kyeyagamba nti mukama yamugamba ku ntandikwa ne waakulaakulanya atya kyakyakola naye bano abagoberezi ne bazimbawo ekyabwe kakati ewa Tom waliyo n'abakuumirayo obukuumizi kati abakolayo bizinesi zasooka ku lusozi ensozi ezo okimanyi nti mountains ezo zalinga zakusaba kati okimanyi nti ziriko businesses abantu bagendayo nga abantu bajja
bafereddeyo abantu okubafera basabisiza abantu ebisiibo byotomanyina eyo ku nsozi babaferere kakati ewa Tom watuuka kyafuuka kifo kyakufereramu si Tom yafera si Tom saabakola ne Tom olwokubanga abantu baba bangi ne bano abagezi b'omu kibuga bayiiya webale nnyo oli nakimanya nti nze kasita nnoonya olukwese si lwonna abantu ne bandaba nti ninga alina akakwate wano nja kuvawo n'abantu ngende eyo katundu kange kireka mwenna abasabire ewa Tom temundaba abamu bagenda ewa Tom kufunayo kyetwandiyise eno mu lulimi lw'abano masannyalaze nti wokuona ku musajja webale nnyo ekya Bobby ati mwemwe bimanyi amanyi Bobby yagamba bagendayo mbufuna masannyalaze kati abamu abasumba n'abagala okubba abantu bagenda ewa Tom babalabeyo bakulengereyo bakozese ekyo nti temundabayo nze weekireka mwenna abava ekireka era kyova owulira nti eno rediyo ya Tom ne TV ko kuba obulango buno ng'eyina ekigendera kuba nti abantu baba tebasobola kusoma kyama kino kikyegezaako ffe abamutundwe tetulina kanisa yonna wantu wonna byogera kanjogerere ffe abamutundwe tetulina kanisa yonna bulanki yonna wantu wonna wadde omuntu yenna okujjako tulina bubeezi mikwano akalanga ako kategeeza nti nabo bakimanyi tetulina bulanki yonna kubanga omuntu adde ekireka n'agamba nze mundaba ndi wa Tom so Tom yafuuka nkyogere ntya yafuuka bizinesi nti waliwo amuyisaako kyamuyisizaako n'agenda n'akola byakola ki abalokole batuuse tukiyite kuzunga bazunga buzunzi balasanyasano n'omulya nti ku ssaawa ku lwokunambera wagundi n'ansabira oyo wa Saala n'anteekako emikono kakati ku lwokundi mba wagindi oyo omuntu ali atya olinako nzijiddeyo nti omusajja Tom omusumba ate kyemwagalako Tom n'ekirala bukyoyogedde takyukanko mbu ate kati yafuuse apooso bwe kati nafuuse profeti omanyi waliwo abasumba betumanyi wano yasooka kubanga talina kitinnya n'afuuka omusumba mu buweereza bwe bumu n'afuukiramu ate kati yafuuse mbu alina tayito ndala kati ye bishop ate kati sibaye kati ali ku level ndala Tom ye Tom ekyokubiri kyogambye tavanga ku mulamwa wadde kubanga ono nyingira ekibuga yayingira ayina omulamwa naye wamala okufunamu ebintu ebitandika okukola bitya takyusa ate Tom enjiri tewaliwo omugambira nti yayogeranga waati kati ate yakyusa kati ayogera bwati bwe yayogera okutandika nakati bwakola ki kati obuzibu bwaffe abagoberezi buli kuffa abagoberezi endiga Bayibuli egamba bwetisami Bayibuli eyogera mu kitabo ky'Abakolinsi abasooka essula ey'okubiri olunya olwokusatu negamba nti Katonda ayagala abantu bonna okulokoka naye okusingira ddala okutuuka okumanya amazima oyo Bakolinso n'akiddamu mu Koseya 4:6 naga nti abantu bange babula era bazikirira olw'okubula okola kutya kumanya naye waamaliriza ku n'addamu naga nti naye olw'okuba ogaanyi kiri agambye babula olw'okubulwa okumanya kati akaddako ka paati nagamba naye olw'okuba ogaanyi okumanya waliwo paati nti walokoka ekiddako oteekwa okuba Sami okulokoka kwangu naye okulokoka tugeze Sami bagamba nti oli munnayuganda nga gwe tomanyi tosobola nakubaako n'ogamba nti tuwulire ebintu bisatu ku Uganda nga tomanyi kati ani Uganda yensiru oba gwe mupumbaavu nze aba omutumbaavu si Uganda yensiru that's why mu ggwanga lyaffe neya Uganda temulimu we bagamba tulina olugero olugamba nti obutamanya tebukugisaako musango nti kubanga okumanya kuno si kwe kulina okukunoonya gwe kookakasa nti oli munnayuganda oteekwa okumanya kwa Uganda oteekwa okukunoonya Sami oba olokose kubba ne bakwata n'ogaba naateekero nalimbadde siritegeera ewaffe gyenva si musango tukwata kakati egambye nti olw'okuba ogaanye okumanya olokose ogamba oli muki
mulokole naye oganye okumanya ogenda olw'okuba oganye nange ngenda kugaana okubeera kabona wange okubeera omuntu yenna ow'amakulu kubanga ekirokosa abantu ekisooka bayibuli egamba mujje gyendi mwenye abakozi n'abakoze batya n'abazolere nange nja kubawo muzaire nja batika ekikoligo kyange ekitulokosa kubeera Christ like kino ekigambo kyoleba tebazunza bakristaayo kyava mu kigambo Christ like bw'oba omulabya olabira ddala Yesu kati ekitulokosa ffenna ekirabo kufuuka bakozi b'oyo naye oganye okutegeera amazima gwe buli kaseera ono wajja naga oluzungana kino okutegeera butegeerezi kakati bano abakutegeera si kyekizibu oli musajja mukulu muzeeyi wo yakyakutegeerera papa yagambye obulokole emisinde sami gino emisinde gyalire munno bwagwa okumukima osooka kutuusa kati otegedde luno oluyimbi lwa buli muntu obunaku ofuna agadda komawo naye soko otuuke soko wangule kakati gwe oli papa yagambye ono omuntu bw'akyama nammwe lwaki kubanga kubala yababuulira njiri y'okulokoka ate mmwe mwagana okukola kutya okukkiriza okumanya amazima kubanga bayibuli nti amazima ge gafuula omuntu ow'eddembe amazima geki kwe kusooka n'otegeera gwe gwani sami tosobola kufuna kumanya amazima tonnategeera gwe gwani era that's why mulwanondize n'ekigambo kyentera okugamba abantu sami oli wakubuuza sami ovaawa n'ogamba simanyi bwakubuuza gy'olaga aba musiru sami ovaawa noyemamaza sitegedde namala teraga olagawa aba musiru yaba omutumbaavu ye mutumbaavu tulina buzibu obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu ago ge mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS body cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS immune booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 bisatu 6 bisatu 6 oba noti 7 2 9 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Sami teri muntu abantu bonna abaalokoka balina amadini ge baavaamu so kiri oli yali musiraamu yazalibwa musiraamu n'awulira enjiri gye yawulira n'ebako byemugamba n'akola ki n'akyusa kakati bwe yakyuka kitegeeza ye yemanyi n'okusinga yamubuulira ki kyeza amanyi gy'ava webale nnyo. That's why mu Bayibuli tulinamu omusajja yawulira mugamba nti waliwo omusajja amuyita Yesu awonya amaaso Batimayo bwe yakiwulira ye n'ayimira mu position abantu bamusirisanga maani yo neyitawo n'agamba biki ebyo biyitawo nti Yesu atambulira mu crowd kiki ekyo bamaani lagabo bagende bano balaalo n'agamba bakole ki naye olunaku lwe bamugamba nti ono crowd ya Yesu yaleekaana ne batuuka n'okumusirisa n'abamuwulira nti Yesu ayitawo bawonya batuuka okumusirisa n'akola ki n'agaana kubanga kyayagala akikola ki akimanyi. Buli alokoka oteekwa okubeera ne kino nti nze mmanyi kyenjagala era kyoyagala kikuyisa ku musumba ono nowawete eno gwe sigala ng'okola ki ng'ogenda gy'olaga oyogedde kakulu kitegeeza kati ne tugamba omusumba waffe oli ow'oku Baati Valley yes we yakubuulira ekigambo n'akunnyonnyola
n'olokoka kubanga yagamba yajja okusomesa oba okusumba abalokole n'abatali. Kati woba olokose nga yakugamba ekigambo n'okitegeera kitegeeza akusuubira okubanga wamanya gwe bino byonna byeyekola obusolo kitegeeza waye waava ku mulamwa mugenda igwe okumanya kwe yakuteekamu nga tannakyuka kubanga tulina kye twekwasa kino omusajja akatono oyo omulaba nti n'oli omulaba basooka nno nga bali ku kituufu watuka ne bagira imwe be yasomesa nga muli ali ku kituufu lwaki mukyalemeddeyo kuba mwategeera ekituufu lwaki tovaayo. Yesu yagamba atya? Yesu yagamba n'agamba abafalisaayo nabaga nti abasajja bano abafalisaayo abakulu basiba emigugu gye batasobola kukola kutya kwetikka naye mwe babagambye mubikole naye tomukola nga bebakola. Kitegeeza amazima bagamanyi naye bo baatuka ne bakola batya ne bagavaako baba basabwala olw'ensimbi basabwala olw'ebintu. Wakati otunia omusajja ono nakugamba omusajja teebereza yali mutembeeyi. Omanyi Bayibuli erina ekigambo kyeyogera nkitya nnyo Sami nange nkitya nange nze nnyini. Yagamba kyamutawaana nnyo abadde awusigaalo okeera nga ye mukanyirimu omwavu okukwata ku ssente. Olumu Sami endowooza yo webeerowooza nti oli munaku endowooza yo weerowooza nti oli munaku obuzibu buzze singa bazikukwasaako oyinza okulinnya ku bantu. Kakati omusajja ono omutembeeyi bwadduuka mu butembeeyi Mukama n'amukuba ekintu oyinza okulaba ng'eyo embeera y'okugwa mu kintu kino kyataakulyamu emasaka gye yakulira nga ku bukojja nga bamuzalawa kyamuwabya naye gwe yawulira ekintu kyayogera omulundi ogwasooka. Omusajja yatukwatira Bayibuli eyo gwolaba n'akwata pulogulaamu n'amanagira ku TV emisingi n'asomesa lunyiriri ku lunyiriri ekyaliko ng'eri luddawo yavaako ginoonyeeko nagirabanga yabangawo sawa meka zabanga 2 ku 3 lunyiriri ku luki ku salt lunyiriri ku luki ku lunyiriri Wakyali yanyumiranga nnyo ng'akyali n'ono omukulu ono yaddayo ate ne bwakitaawe yali mutabani w'oli tekyaliko yafuuka bize yasavuwala. Kakati Sami ono bw'asavuwala gwe genda gwe kola ki nawe olimba misingi teriiko ginoonyeeko. Tulina kamera wano tujja kudda tugambe nti genda wiiki eno ngenda kwetegereza oba bagikyusa tayini wali omanyi nange tunoonyeeko naye nga tera omusajja ye wasavuwala nga takyalina budde vaayo gwetambula yakusomesa. Kati nze ate kati kyenjagadde abamu abavuma omusajja yalina obbavuma kuba yabasomesa ebituufu. Ntera nnyo kigamba abantu bulijjo nti wetunaatuuka mu ggulu waliwo abantu olaba bano bannaffe betuleta ku peegi kuno abasamize waliwo tujja okutuuka golooza lwaki emizimu okuva nedda gyeyita bajjajja gigamba ffe tuli baki bajjajja. Omuntu agamba nti ndi jjajjaawo oba oteekwa okubamu amagezi okunoonya kitaawo. Waliwo olunaku lwajja okugamba nti gwe wampa byagamba nze nali jjajjaawo gwe lwaki wagala okunoonya kitaawo etegedde nze nali jjajjawo nawulyako ate wazze n'enkuba mpya muso gwe nze nakusomesa ekigambo. Omusajja akwata Bayibuli namba n'agibasomesa ng'agitadde ku televisioni ate ng'asomesa mu butuufu n'akwata buli nsobi yonna eyakolebwa abasumba n'agisomesa n'agamba abateeka obutebe ne basolooza abantu ssente kibi abasiba ebikaali era bye yayogera nga bivaawo abawasawasa ne mukyusa abakazi. Kakati gwe wakyusa toddamu kugwe gwe genda maaso yakyogera yakimala. Bino mukana wange Gordon byejja naga Mukama akyalinayo abantu bagenda okweta bw'anaaleeta abantu nga tukyalina environment y'abantu abafaanana bwe bati olwedda baliwo nga tebayiga nga tebategeera era ne wanaasomba abantu. Yesu yawulana ku lumu bamugamba nti sindikayo omuntu agenda naga nti oba abaliyo tebasobola bategeera newe nensindika aba tebalina kye bagenda kyogezaako gakiiki mulekerawo oleekaana nabo tiwali budde bwakuleekaana nabo musomese bo mubeesonyoka basavuwala bafuuka bize bakola birala. Omusajja omu bamuyitanga abizaayo bakugamba abantu abamutuukirirako mu buntu nga tuli feni namuga ne muganda ekyokola kino nga si kituufu namugamba wange si kiki naye ne mala nkireka ennamba eyo gyolaba ekola ki egenda ekola ki naye bw'omulumbira mu kamera ng'akunoonyeza ebyawandiika ebiraga tikyakola kyekituufu. Bano abantu obalaba we bali awo
omusajja omu wano nalaba Gordon ng'ayogera wano ku bisiyaga bano abantu abamu Sami njagala kugamba ebigambo bino abantu bano abamu si bali ba bisiyaga bati balina ekintu ekyajja mu bulokole mwokka mwe mujja Sami omusajja n'asanga ndi wano mbuulira enjiri naga mpa ku nnamba y'omusajja oyo mulenzi gwe nakulabye oyo oli mulungi leero najja n'akuteekamu ssente nga tomanyi kiki kyakuteeramu nangamba anedda obadde otambulira timmoya akamotoka kakadde n'akuwa empya omusajja wakatonda n'akubulandinga osanga abasumba abo balaba mu suuti ze bakuba biki byonna bye bambala omusajja amala okubulandinga bwamala okubulandinga n'alyoka akubulya bulijjo lwaki abadde akubulandinga okimanyi naye ozereeti banne tukome wano leero nina okuddamu nkunoonyeeko kubanga kati nze onsomesezza ebintu biringa 3 byo bye sitategeera byentegedde yasigaye akuddamu infact sigenda kuddamu kukola puroguraamu ezimu ekisooka omuntu waba we yali mukkiriza nti yali mutuufu n'ava ku mulamwa we yali omutuufu yasomesa ebituufu ffenna tukkiriza lwaki waakyama nga teyatusomesa dde ebituufu tusigala tukyali naye awo kitegeeza ye waaba mulalu kale ate ffe tuli biralamu tuli bizonto ekyo kimu n'ogamba ekyokubiri tosobola kumanya gy'olaga kulema kumanya gy'ova nga tomanyi gy'ova ekituufu kiri nti ovaawa ekyokusatu kyenjize ffe abagoberezi ffe abavumaganya olumu abasajja ba Katonda bano nti kwakati oŋŋambye to yatandikawo kyoto ne kati era nakati kyaliko abakampeininga abantu na bino nabiri si Tom akyogera lunaku gundi yenze sina branch sina ki ndi ku kyoto kwa Mukama kiyaŋŋamba waliwo abagenda wali bafune ku maanyi masanyalaze ajja beena abantu siibula tugenda kudda abalabi baffe mwenna aba Unique Media mwebale nnyo okutuwuliriza amannya geego omusumba Serwada Richard okuva emutungo era tukyaliwo ne mwami Sami tujja kudda twongerezaawo Mukama katoka program ekomye wano ngulirayo ebitaala ebitaala program sereka tegenda mu maaso buzibye kituufu nnyo n'abantu abo mulimu abagagga nabo basobola tugulira ebitaala kubanga gwaffe tugukoze kale Mukama abatuwera omukisa kale anja kudda mbasuubiza nja kudda n'omukulu kuba ensonga nnyingi tulina okukoonako era nkiwa obadde okyalina bingi naye nga we nabagamba programu zendeta wano kikukakatako okubanga olina kyoyigamu kubanga ebigambo ebyogerwa nsuubira nti gwoba oli open minded ng'oyagala kuyiga ofunamu ekyokuyiga kubanze buli gwendeeta njigamu nina byenjize waliwo programu ze sitagenda kuddamu kukola nga nkitegedde butegeezi ti buli gyenkoma okukola puroguraamu zino ate nze alabika zizole nnyo okusinga betwogerako kale lwandi yabadde ku kamera samikegeega sign out. Ebyo byowulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.